Mu kitundu ekyokubiri era eky'essaza lino Ssingo, mujjukire nti we nakoma nali njogedde ku musajja omuzira ennyo ayitibwa Kimpi. Kimpi naye yalwana nnyo n'Abanyoro era yakola kinene nnyo okugaziya essaza lino erimanyiddwa nga ery'e Ssingo. Kimpi yali yeddira Butiko naye Kimpi yawangula ekitundu ekimanyiddwa nga Obunyiga n'akijja ku Bunyoro n'akizza e Buganda. Yanyweza nnyo ensalo. Mukwenda Nakaswa ow'Emmamba era naye twamwogerako, yalwana nnyo n'Abanyoro n'agaziya ekitundu ekyo eky'e Ssingo. Era ky'ova olaba bwe yafa oluwanga lwe baamuggyako oluwanga ne baluteeka e Buwalula, kubanga twalabanga e Buwalula ye waabeeranga omubaka wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwe yatumanga e Bunyoro ewa Kabaka w'e Bunyoro e Buwalula, era y'embuga y'essaza Ssingo eyasookera ddala nga tennaba kudda Mityana Busimbi nga bwe tugimanyi olwaleero. Yasookera awo Buwalula, we yava ne bagizza e Busimbi. Twalaba ebintu ebyo era ne twogera ne ku Wakiwuugulu. Wakiwuugulu yali yeddira Ffumbe ate ye yaliwo ku mulembe gwa Kabaka Kyabaggwe era naye yalwana nnyo n'Abanyoro abaali mu ssaza ly'e Ssingo ku ludda olw'Ebiggo n'abagoba, era nako kwali kugaziya Buganda. Kale olw'okuba nti Obwakabaka bw'e Buganda bwasooka kugaziyizibwa ku ludda olw'e Ssingo, kale ow'essaza Mukwenda kyava aweebwa ekitiibwa ekinene nnyo n'obuvunaanyizibwa obw'okukuuma amafumu ga Kabaka awamu n'engabo eri gye twalabako mu kitundu ekyasooka, engabo eyo eyitibwa Kaamaanyi, erinnya ery'olugero oluggwayo nti Kaamaanyi kaliibwa na mbiro. Kale eyo y'ensonga lwaki Mukwenda w'essaza lino Ssingo atwala ekitundu ekyo aweebwa okukuuma amafumu ago n'engabo eyitibwa Kaamaanyi. Kati okukuuma engabo ya Kabaka kwe kumuyisa erinnya erya Ssaabagabo, era bwe tugamba nti Mukwenda ye Ssaabagabo wa Buganda tukijja ku ngabo eyo Kaamaanyi gy'avunaanyizibwa ku kukwata n'okukuuma. Era abeera nayo lubeerera. Omulangira bw'aba asikira Obwakabaka, oyo ow'essaza Mukwenda kyava aleeta engabo ya Kabaka eyitibwa Kaamaanyi n'amafumu 2 n'alyoka abimwoleka n'abimukwasa nga bw'alaamiriza nti engabo yo yiino n'amafumu go gaagano olwaniriranga ensi yo n'owangula amawanga. Mpozi edda omwezi bwe gwatuukanga okuba eggabogabo, Mukwenda olw'okuba nga ye Ssaabagabo w'Obuganda teyalyanga kyakiro. Abantu abamu tebaawula kyaggulo na kyakiro. Ekyekiro ekyo kiba kyabafumbo so nga ate ekyeggulo n'abato balya. Ndowooza mu nnyinnyonnyola ennyangu oyawudde ekyekiro n'ekyeggulo, kuba abannaffe abamu bo tebabyawula. Ayita omuntu jangu tulye ekyekiro, tugenda kulya kyakiro. Okyogera awo mu lujjudde oyita bantu, oyita oluusi baana bato bajje balye ekyekiro. Kiba kyewuunyisa. Yiga Oluganda ne Munnabusiro tegeera obuwangwa bubaako by'omanya. Kakati munnange omwezi bwe gwabanga ogw'eggabogabo, ono Ssaabagabo teyalyanga kyakiro. Olwo nno alyoka awe ekitiibwa engabo enkulu gy'akuuma ate efaananye okuba nga yeewanika ku ggulu. Kakati ab'Embogo bo obwa Mukwenda baabulira ddala, baabulya emirundi mingi nnyo era abantu kyebava babassaako enjogera eri gye mumanyi obulungi egamba nti kisanga ataakitte Embogo yasanga Mukwenda. Kisanga ataakitte Embogo yasanga Mukwenda. Kale kubanga bw'abanga ate ow'Embogo katugeze yazizza omusango ate omutwale ewa Mukwenda amulamule, kiyinza okuba ekizibu mu okumusalira okumusinga. Ate kati Mbogo ate esanze Mukwenda, ate Mukwenda ng'edda yabeeranga wa Mbogo. Okiraba ndowooza awo nti kiba si kyangu. Ennyumba ya Mukwenda eyitibwa Matutuma, eŋŋoma ye tugiyita Naayimba.
ate ne omubala gwayo guvuga nti tunaasula ebinaakoota. Kakati omubala gwe gutobe guvuga engoma eyitibwa Naayimba. Mukwenda yeweesaza Ssingo. Ekitundu kino eky'Essingo nakyo tukikomekereza wano. Tujja kudda ate n'essaza eddala oba ebyafaayo by'essaza eddala nate. Mubeereyo bulungi, tunaddiŋŋana mweraba. Katono nnyo mbadde nsiibudde naye waliwo ababeera beetaaga oluusi ebibuuzo oba kubuuza bibuuzo oba kubaako mpagira gye bawagiramu emirimu gino. Bw'oba ng'oyagala kuwagira yita ku 078 599 343 oba ku WhatsApp eri +256 781 599 343 eri +256 781 599 343. Teweerabira nti eri ku WhatsApp kuba era nawandiika ebitabo osobola okuwagira ng'ogulako. Olulasanga ekya mitwalo 10, Bassekabaka b'ensi muwa mitwalo 3, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kya mitwalo 3. Osobola okuwagira mu mbeera eyo. Kale yitaawo ku lukomo olwo ate tuwuliziganye. Neneebaza abalayikinga ku YouTube eno ne mu subscribinga ne mu commentinga ne mu sharinga byonna ne mubikola. Mwebale nnyo, mwebalege. Temujjanga okwo. Naawe asoose obusoose okujja ku YouTube channel yaffe eno Munnabusiro n'Olulasangeye, sooka osubscribinge, olayikinge, okomentinge, osharingeko ne munno, ate omukutu guno n'abalala bajje bagumanye. Kale bannange muli balungi nnyo, muli bawuliriza ab'ensonga. Mbeereeyo mirembe bakulu, tusaba Namugereka abatukuumire ate tunaddiŋŋana. Mweraba.